ETV Uganda, thank you so much for watching. Mwebale kwekumira ku mukutu ayonna gyosinzira okutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli live mu ETV Uganda studios tubaweereza tusinzira makindye. Olunaku lwa leero omuyimbi Kalo Nantongo avuddeyo n'alekulira ekibiina kya Golden Band. Ono awadde ensonga nnyingi omuli ez'ebyobufuzi ezibaleetedde okuba nti tebakyakola era nga baluwa eno agitadde ku mutimbagano ge ogwa Facebook page ye gye bayita Kalo Nantongo Music. Alaba ETV Uganda ngenda kusaba okkirize nkuyitireyitireko mu bubaka bwa Kalo Nantongo bw'atadde ku mutimbagano gwe ogwa Facebook. Kalo Nantongo agambye wano bye Golden Band. Mweraba Golden Band nagamba is heartbreaking and hard for me to leave a family behind to move a solo music journey. 5 years ago I joined the Golden Band just like any beginner. I was totally green about the whole music industry. Little did I know that Nsika, my first record, would give me a humble introduction to my fans. Thanks to KT Promotions who opened the doors for me and believed in my every effort. Wanavayo nagamba nti kimwenyamiza okuba nti agenda kulekulira family, agenda atandika olugendo lwe olw'okuyimba yekka. Wano nagamba nti yayingira Golden Band emyaka 5 emabega. Ngero omuntu atandika yajja n'atandika era oluyimba lwe olwansika ne lumukolera ekyamagero ne lufuuka olwakabi. Era wano ne yebaza Ketti yaggulawo enzigi. Agamba nti ng'ali wamu ne Golden Band yatambula mu bitundu by'ensi bingi okuli ne UK era ng'agamba nti wano Mukama Katonda yamuyamba n'alaba abantu bangi ab'ebitiibwa eb'enjawulo. Agamba nti Golden Band emukuzizza emutadde waali era agamba nti newankubadde avudde mu Golden Band egenda kusigala ng'eringa second family ye. Era agamba nti abangi kumwe mwatandika okumumanya nga mumanyira mu Golden Band era nga agamba nti yali kino kyali because of your continuous support. Agamba nti Golden Band bakola kinene nnyo mu music we era agamba nti badirector bonna aba Golden Band abaagala nnyo era ajja kusigala nga abaagala. Ayongerako ne kyagamba nti wabula ebbugumu ly'ebyobufuzi, the wave of politics couldn't save us either. I was like in the middle of the lake in a canoe. Kitegedde agamba nti omuyaga bwe gwajja ogw'ebyobufuzi yalinga ali mu makati g'ennyanja ng'ali mu kaato kano ak'enkasi nga talina kyayinza kukola. I was in the middle of the lake in a canoe. The demands on my side increased, yet the group wasn't carrying out the routine concerts like it used to be. My family that entirely depend on me because I'm the breadwinner. Agamba nti family ye n'abantu abalala bangi abamudipendingako omuyaga gw'ebyobufuzi bwe gwajja gurupu nga tekyakola concert awo embeera nemutabukako. Agamba nti ye ng'omuntu alina okgenda mu maaso apushinge kuba alina balina okulabirira. Agamba nti decision eno si nnyangu. It's a very painful decision okugoyinga solo. Agamba bawagizi be nti it's official my fans, I'm now a solo artist from the time you are reading this post. I will be available for Golden Band as a guest artist, but for now I have to move on. Some promoters could not book in simply because they think the band is keeping me busy, yet the reverse is true. It's not easy to say bye to your family, but I have no choice. Ekitegedde agamba nti ba promoter abadde twamubooking nga balowooza ali busy, group emukipinze busy, naye from now onwards mwenna abawulidde obubaka buno oba ababulaba mulina okitegeera nti mwana muwala ono ali single. Agamba nti talina bubaka butuufu oba bigambo bituufu byayinza kukozesa kwebaza ba director ba Golden Band olw'ebyo byonna byebamukoledde, naye asaba Mukama Katonda bonna abaddizeewo. N'agamba nti ekirungi kiri nti akyali mu mikono
era Jacket Promotions era nga yagala okwebaza mikwano gye bamuwagidde banga lino lyonna ng'akyali mu Golden Band era n'agamba nti abaagala nnyo era ajja kubaagala era n'agamba nti mumusabire gy'alaze era abaagala nnyo n'okusinga wabadde abeetaagira era n'agamba nti musigale nga mumwagala nga famire ye n'agamba nti mwebale nnyo okumwagala ne yeebaza bannamawulire ba TV ba bloga ab'empapula ne bannamawulire bonna bonna n'agamba I call upon you tujjane tujjane this next solo path with me. I'm sure with you the sky is the limit. So obubaka bwa mwana muwala Kalo Nantongo ng'asiibula abawagizi ba Golden Band nga bagamba agenze omuyaga gw'ebyobufuzi ogwajja mu Golden Band ne gusaanyaawo ekibiina naye mwabadde agendedde naye ng'omuntu asazeewo okuvaayo akole kye bayita solo career wabula nga era akyali mu kubanga Keti ya mugaidinga era ya mu managinga. ITV Uganda osobola okuteekawo komenti yo ku mbeera eno eriwo ey'omuyaga gw'ebyobufuzi abantu ebibiina bigudde Haruna mu birululi yali kugamba alajja n'okuva lwayimba mu Tubonga naawe bandi ye yagwa yadda mu kutembe ya mmere wali abantu bangi tebakyayimba ba King Michael tebakyayimba ba Big I tebakyayimba because of this political drama whereby abayimbi bonna baba involvinze mu bintu bino. So oyinza okuteekawo comment yo najjo sinzira okutwala. Thank you so much for watching. Ku kamera ndine Aaron Bobo. Mwebale nnyo mwebalire ddala kutugoberera yonna gye musinziira okuba nti mutulaba. What the XP is my name. Until next time, mbaagala nnyo.